Oli mulabe mulungi era muliza mulungi wadde still hope. Nga tonnaba kubanga weebaka, nga tonnaba kubanga oyingira mu ofiisi eyo. Njagala obeeko ensonga z'olaba oba z'olina okuba nga ate oyiga. Lunaku lwa leero twatandise okuba nga tuyiga ku kye tuyita witchcraft. Eddogo kye ki? Eddogo likola litya mu bulamu? Abangi tutambula nga amazima tuliko obusibe oba eddogo naye ng'ate tetumanyi. Mu ofiisi gye tukolera oba ewaka gye tusula twetooloddwa abantu oba tukola n'abantu mu ofiisi nga balina bye bakozesa naye ng'amazima ddala tetumanyi. Naawe n'otafaayo kubanga ate ozuula kubanga bano abantu bangu bakutegeera. So olunaku lwa leero nkuleetedde obubonero busatu bw'oyinza okuba ng'otegeererako nti omuntu gw'okola naye, omuntu gw'oliraanye, omuntu gw'osula naye yandiba ng'ate mu ddogo mw'asula oba eddogo mw'atambulira. Oba ofiisi otegeera otya nti yeetooloddwa eddogo, oba factory gy'okoleramu oba kampani gy'okoleramu otegeera otya nti eno kampani amazima eri ku musingi ate agwa mulabe sitaani. Kakati nga tetunaba kuwa nsonga ezo katusabe Mukama tukwebaza olwaleero okuba ng'otukuumye otuwadde obulamu. Twenyika mu ndagaano y'omusayigo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mu ggwanga Uganda obudde bugenderedde essaawa zino nnya. Simanya awo nawe osinziira okuba ng'ate olaba ensonga zino. Naye oba akatuuka sooka osubscribinge olikinga ate osobola okuba ng'osharinga ku 0752341447 ne 0761088315. Alinisa Hotel mu kibuga Jinja oba oyitira ate ebintu bisobola okuba ng'ate bitambulira ddala malidaadi sana. Kale nsonga ssatu otegeera otya nti factory company gy'okoleramu mu maka ge wagendamu okukola oba ofiisi gye baakuwa oba omuntu gw'obeera naye oba gw'owangala naye oba neyibawo yandiba ng'ate musamize oba alina amaanyi ag'ekizikiza g'akozesa. So nziza okuba nga nkuwa how to recognize a witch around you. How to recognize a witch around you. Ekintu ekisooka omulogo aba akuli naawe oba akuliraanye oba akutambulirako, you suddenly feel sick and unsettled whenever a witch is around you. Omuntu oyo waba nga akusembera oba nga akuli kumpi owuliranga olusujjasujja, owuliramu obulwadde obuva somewhere nga omanyi obulwadde obukugwira obugwizi, okitegeera. For that moment n'owulira nga omusujja gukukutte, toweewulira bulungi oba toteredde, okitegeere. Wabaawo nga waliwo ekibuuza. So wabeerawo embeera ezo, manya around you oba neighbor oba mu office oba ekitongole ekyokoleramu wandiba ng'ate waliwo ebitali bya Bwakatonda ebigenda mu maaso, okitegeera. Naye kino kitwala omuntu akuze mu mwoyo, because someone who is spiritually young, omuntu omuto mu mwoyo akizibu okutuuka awantu n'afeelinga. Kubanga obanga okuze mu mwoyo otuuka butuusi wantu n'owulira nga embeera ekyuse, wano wali kitali kirungi. Weba office otuuka butuusi n'ogigula n'otegeera n'ogamba eno office teringa bulijjo, waliwo ekizibu. Kati ekyo kikutwalira okuba nga olina eddaala ly'oliko mu Kristo Yesu. Era bano abakyali abato bano ate basobola kuba nga babitegeera, batomera bitomere. Genda olaba nga ebintu yabitomedde dda. So it takes the spirit of discernment. Kyetaagisa okuba nga Mukama akuwadde omwoyo w'okukwawula emyoyo, kubanga wabaawo emyoyo egitali gya bulijjo, so egiri looming around. So kikwetaagisa okuba nga oyawula noga
okusinziira ku eno embeera egenda maaso mu office mu maka, eno embeera emyoyo waliwo emyoyo gitali gya bulijjo egiri kubanga gikola ki, egiri okubanga gifuga. So kyetaaga omuntu atali muto mu mwoyo. Ekyo kitwala omuntu nga is not weak, si munafu mu mwoyo. So kyetaagisa okubanga osabye Mukama n'akuwa that gift of discernment. So tusabe Mukama atuwe ekirabo ekyo ekyokubanga twawula, nga teweetaaga kusooka kugenda mu kusinza mwate musinza omwoyo ake otegere ekyo ekigenda mu maaso. Nedda, otuka butusika office okujugulawo oti no, you just smell the environment, notegera there is something wrong which is going on. Number 2, you will always find spiritual and spiritual and other spiritual items in their possessions. Nti otuuka n'otandika okulaba ebintuntu, weba kampani olaba ebintuntu, bizigonya oli bintu byolaba nga omuntu ajudde omwana ebintu okusinzira wali nalabye kino wano ndabye kino, bino ebintu si bya bulijjo, okitegeera. So wabaawo ebintuntu byonotifyinga. Oluusi eba office ogenda laba waggulu waliwo akantu togategeera, olaba mu kamooli waliwo akantu tokategeera, okitegeera. Waba neiba nga akwetoolodde ogenda olaba nga buli lw'otambula osangawo obuntuntu bw'otakola ki. Wabaawo materials ezitali za bulijjo z'osisinkana mu office, awantu wonna, oba wootereka ebitabo ogenda olaba nga ate osanzewo buntuntu tewabuleseewo, walese ekifo kiri very organized, naye ogenda otuuka nga ekintu bikoze ki, waliwo ebintu byolaba ebitabadde ku ebyo bye waterese. So bwe bwotandika okubanga osisinkana ebintuntu oba obuntuntu bw'otaalese, weba nnyumba n'osisinkana ebintuntu mu ddiiro, dining oba mu kisenge, ogenda mu bathroom olaba naye wano awatali kino nakira, kino kisoboka kitya? Ng'ekintu ekyo ky'osisinkanye kiba kikwetaagisa okuba nga waliwo ekifo mwe kirina okubeera, naye ate kikwewuunyisa nti owekanga okisanzeewa, wekanga okisanze mu kifo ekyo. Oyinza osanga ekikere oluusi kyafudde. So ebintu by'otateekeddwa kusanga mu kifo ekyo n'otandika okuba nga ate obisisinkana. So awo omanya nti waliwo omulogo agenda mu maaso okuba nga akola ki, okuba nga ate abaako byakola. Ebyo byonna abikola to possess you. Okitegeera, jjukira muba mulwanira possession, muba mulwanira that authority. Okitegeera nti aleeta ebyo ebintu bibeerako amaanyi ag'enjawulo. So buli we bikusanga nga you are weak spiritually, bikuleetera okuba nga ate they take control over you. Egoba otandika okuba nga ate ofugibwa, bitandika okuba nga bikufuga, ebintu bitandika okuba nga bikyuka. Gwe yalina authority baza n'okudemotinga, mu bye basalako oyinza okuba nga okwata kisooka. Buli ekintu ku kampani ekyonooneka tobulamu, okitegedde. So nti ezo materials ezo zibeera zize to take the position, to take that possession of you. Ekisemberayo ddala olwaleero, they get uncomfortable and irritated whenever you pray around them. Nti buli wobeera n'abantu oba buli wobeera awantu nga buli wootandika okusaba omuntu yate kimuyisa bubi, kimukosa. When you start prayers, someone feels uncomfortable. Someone gets annoyed. Someone becomes anger. Omuntu ng'anyiiga, yeekyawa, ajja obusungusungu, tawulira mirembe buli omutandika okusaba. Oba mu nnyumba abantu be mubeera nabo, oba oluusi mukozi, oluusi ki, oba bano ababakyalidde bavudde mu kyalaze n'eddagala mulogo,
buli omutandika okusaba atambula n'adda eri n'afuluma n'ayingira mu kisenge n'avaayo n'agenda mu kinaabiro n'agenda mu ffumbiro n'ajja mu ddiiro. So aba talina mirembe. That person feels uncomfortable kubanga wabaawo amaanyi amalala agaba gasse agaba gali kumeggana n'amaanyi g'aba alina. So buli wobeera wantu n'otandika essaala oba ofiisi oba kampani newabeerawo okusaba, naye nga mu bakozi abamu mulimu buli omutandika ebyo, buli omwogera ku byokusaba banyiiga, buli oyogera ku byokusaba omuntu awulira ekiruyi, awulira obusungu nga bumutta, awulira nga talina mirembe, era mumala kusaba emirembe ne gikomawo najja ne munyumya. Naye nga wano mubadde mwogera ku kyokusaba awo muba temulina mukwano, manya bumanya oyo mulogo. That person is a witch. Oyo muntu aba mulogo. So Mukama akuyambe ebyo byonna osobola obiraba. Bangi mubirabye naye ne mutategeera kyekitegeeza. Temutegeera. Nze guno emanya gakusaba kyaleka tayagala kusaba kwange, ebyokusaba tabiriiko. Not that. So olina okuba nga olina omwoyo omutukuvu ate n'omusaba n'akuwa kye tuyita spirit of discernment, n'akuwa omwoyo w'okubikkulirwa, okutegeera n'okwawula emyoyo n'amaanyi agafuga. So tukolera mu companies nga gali ku misingi egy'omubi, tukolera mu offices nga ziri mu competition. Okitegeera nga competition impitirivu. Ng'ovaawo n'ogenda ono n'akomawo mu office yo n'abaako byakoleramu n'abaako byalekamu. Kati gw'obisisinkana tobifaako, kye twagambye point number 2, tobifaako gw'obirabanga bya bulijjo. Ono kakana bakugobye, ono kakana bakudemotinze, ono kakana bakusaza omusaala, ono kakana amaka gakulemye odduse, ono kakana emisomo gikulemye. Ogenda w'otuula mu kilaasi osangawo lizard efudde, osangawo ekikeere kyafudde, osangawo ebintuntu, gwe n'otafaayo. So manya nti omulogo ali within mu kitundu ekyo. So Mukama atuyambe guno omwaka tusobole okuba nga amaaso gaffe ag'omwoyo gamulisibwa, naffe tutandika okuba nga tulaba ebintu eby'omunda ebikusike, nga teweetaaga na kukubira musumba yenna ssimu, teweetaaga kugenda wa musumba yenna kulagulako, teweetaaga kujja wa Jamiru omubuuza, wabula knowledge eri gy'ofunye yokka nga ekumala okuba nga ate ozuula ekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo, then n'okola Mukama waffe Yesu Kristo omulwanyi w'entalo era omuwanguzi, n'asobola okuba nga ebyo byonna abiggyawo ate n'ovaayo ng'oli more than conquerors. Mugala Jamil ambaddewo okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso. There is still hope. There is still hope tuna Ege Media. Oba oyagala obubaka buno mu lulimi oluzungu ojja kugenda ku Ege Media atugezaako okuba nga ate tubuteeka mu luzungu, abalala nabo basobole okuba nga ate babuuliriza, buleme kubeera so local, buleme koma kugoweka. So if you have someone who doesn't understand Luganda, omuntu nga Luganda is a problem, so you can refer that person or you can come and request for a link and tukuwa link eyo so that that person can catch up okuva wetwatandikira. Byonna ayinza obutabisanga, but a few are trying to translate ebyo bijja muyambako okuba nga ate abimutwalira ddala mu nsi ey'omwoyo. Kugambye alinisa hotel mu kibuga Jinjayitawo, ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambulira ddala maddali sana. Mbaga alina conference, kyonna kyolowoozaako jangu osobola okuba nga ate okyama. 0752 34 47 ne 07 61 088 35. Mugala Jamil ambadde mu studio okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso, nalonga adde ku kamera okuba nga ate akukwatira ekifaananyi ekyo. Ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya mu katambi kaffe akaddako. Mbagaliza ekiro ekirungi n'amakya amalungi okusinziira gy'oli n'akawungeezi akalungi. Mubeere bulungi ate era mweraba.